era ffe buli kaseera tubuuza Museveni ng'omuntu n'ofa kimunonga ne mwanyi zaffe ye message gye tubuuza Museveni n'ofa kimunonga kubanga abantu bakugambye va ku kitongole babaka ba parliament bageva ku kitongole obayise obatutte mu makaaga ekisozi. This is an independent arm of government. Kakati gwe tosobola kudda eri n'ogamba nti gwe yes we head of state ne head of state awuliriza abantu bakugambye Museveni va ku mwanyi zaffe okomyewo twesibyeko tugamba va ku mwanyi zaffe oyisa ababake ekisozi bageva ku mwanyi zaffe okomyewo kimanyi ogambe it is a shutdown on what? Are you a farmer? Nti emwanyi zo zikugira kakati ffe kye twagala okugamba naddala ffe abava wano mu Buganda region ffe mwanyi kye tukyasigazzaawo ekivaamu akasente tetusobola kuzibiriza. You may win us by number but still among the population ffe tusigala tuli bawanguzi era twagalira ddala ba publishing amanya gaba abagamba nti Museveni atwale mwanyi zaffe kubanga bino be bajja babeekwekamu mbusimanyi rationalization. We are the people to legislate. Ababaka ba parliament bayitiddwa okubirira okuva mu luwummula basobole okumaliriza ebyokuyisa ebbago ly'etteeka era okugatta ekitongole ekivunaanyizibwa ku kutumbula omutindo gw'ekirimu eky'emmwanyi erimanyiddwa nga National Coffee Amendment Bill 2024 okusinziira ku lukala lw'ebigenda okuteesebwako olufulumye olutula lwa kutandika ku ssaawa 4 ez'okumakya era ng'ebbago ly'etteeka ly'emmwanyi lyerimu ku 2 ku mwanjo ng'ebirala ly'ebbago ly'etteeka ery'okuggyawo ekitongole ky'ebyenguudo ekya Uganda National Roads Authority kw'ossa ne Uganda Road Fund n'ebirala. Ababaka ba NRM abamu okuli Acrobat Kizo owa Bugendera County ne Katenya Isaac owa Bulambuli County bawaze nti ku mulundi guno keetonnya obubaka gwake tewali agenda kubalemesa kuyisa ebbago ly'okuggyawo ekitongole kya UCDA kuba balina okukendeeza ku nsaasaanya ya gavumenti. I think we are there to conclusively handle the bills on RAPEX. Njagala kutegeeza nti ebintu by'emmwanyi bigenda kuyita era saagala eggwanga libeere ku bunkenke saawa yonna esinga ennyo abantu abalima emmwanyi kuba kati ekintu kitwala mu ministry naye roles oba obunanyizibwa bwe ministry ya agriculture ebisinga obungi bigenda kusigala nga weebiri abalimi bagenda kufuna esigo bagenda. Kyokka abamu ku babaka ba NRM okuli Okeyo Peter akikirira abantu mu bizinga by'Esigulo balabudde bannaabwe okuba beegendereza kuba emmwanyi etuuse okubafulumya palamenti singa tebawuliriza ddoboozi ly'abantu. Bwe baatuwa oluwummula luno abamu tulukozesezza nga tuli mu constituency zaffe nga twebuuza ku bantu abalimi bo bwagamba ki ng'ogyeko ffe bye tuyinza okuba nga tulowooza ng'ababaka ba palamenti naye abantu baffe bagamba ki eyo wansi abalimi b'emmwanyi. Ekyamazima abantu baffe basiimu nnyo n'ekitongole ekya UCDA era baagala kisigalewo era nga emmwanyi ngera bwe bakyogedde nti we twakoma we tutandikira ensonga y'emmwanyi ekwatira ddala ku kinyuso ekisingayo ekinyuso ekisembayo wansi omuntu wa bulijjo mufuna mpola musamba nnando oyo okulaba nga yeesitula ekino kye tukola kiyamba na buyambi gavumenti kyeganya okukola ki okutegeera. Babaka abakiikirira abantu mu bitundu bya Buganda ne Bugisu nga ye wasinga okulimu emmwanyi okuli Honorable Wakayima Musoko wa munisipaali y'e Nansana, Honorable Fred Simbo w'Ennakifuma, Karim Masabo w'Embale Industrial Division ne Francis Katabazo w'e Kalungu East bakalambidde nga bagamba nti we baakoma ku mulundi guli we bagenda okutandikira nga tebagenda kuwagira kyakuggyawo kitongole kino ekikwatiridde emmwanyi. Nga tulaba nti maybe we banaakizaayo mu ministry ya agriculture ebintu biyinza obutatambula bulungi nga bitambula kuba otunuulira ebintu nga amajaani agati n'otunuulira ng'ebikajjo ministry byebadde directly responsible nga tewali entity ebihandolinga titebitambudde bulungi kuba olaba mu Busoga emmotoka y'ebikajjo yali ku mitwalo nga 25 kati saawa zino bagamba emmotoka ya mitwalo 5 ey'ekikajjo ti ebikajjo byagwa buli yali asimbye ebikajjo kati ali mu loosi bali mu kaaba maziga naye ffe we twetegereza ebibadde bize nti ebbeeyi y'emmwanyi erinnya buli lunaku buli lukya wakati otunuulira nga
Bugisu Cooperative Union yaffe mu Bugisu emwanyi saawa zino eri ku mutwalo ku gumu 2 okusinziira kugyawo kitongole kyaffe kya mwanyi era ffe buli kaseera tubuuza Museveni ng'omuntu n'ofa kimunonga ne mwanyi zaffe ye message gye tubuuza Museveni n'ofa kimunonga kubanga abantu bakugambye va ku kitongole babaka ba parliament bageva ku kitongole obayise obatutte mu makaage ekisozi. This is an independent arm of government. Mu ngeri yemu wakyaliwo okusika omugwa ku ky'okugyawo ekitongole kya Uganda Road Fund ng'abakakakiiko k'ebyokuzimba bakyaganya okussa emikono kwa lipoota ewagira ebbago ly'okugyawo ekitongole kino. Annette Namatovu yakusakidde eggulire lino ku KSTV agaleero. Makata wezito zaagaluutaga kweti wandikira abaana bangoganye bankubengogwe Kosa kati nasanze sema kula wewe twali all sense ndio ndiko bayana ndio story ya sound koje to speak about it. Okay, let's wait. Let's wait. Very tricky. Huh? Okay. Come on, thank you. Balu. You don't remember me? How are you? I want to talk to you. For me, I can't. You absconded from Nick.